nze kati ndi musajja zimbi tuyimba nyimba waffe ya mukolo mukolo kuyayula mukolo mbaga mbanjuli nchiba yes mukolo kwanjula mukolo mbaga yes wapate kate ya birthday bishiyona ayikuyimba olabo badde tokyogedde yes ndi munyimbi zirima ndi kasajja zirunda local chicken nunda nkoko ya baganda so eyo mulimu tojirina kandi ye yona ya baganda loko empozi kasite tukawo ne befuse ya baganda olaba ne muzigo tebera yako nyankole ne muzigo ya baganda so munaye obango wetaze omuyimbi ku mukologo nsala munyambe kalimu yes oyina wed introduction yes oyagala muyimbi oyagala bantu basanyisa ele nyimba weri ya bagole omugola tuse omugola yingide yona yingide omugola tuse omugola yingide abataka muliwa munkubira obugalo munkubira akalulu twaniriza omugole badde mundi bubi nga mubuuza atuuka ddi unatuse mukaka n'emitima ndowooza kite Kumukutu kwetuli Tronaz Media mwebale nnyo mwebale ddala okwekuumira ku mukutu guno tubasaba mwongere okubanga musubscribinga musharinge ate mutuwe likes mucommentinge kintu kitambule amanya Tronaz kabulijjo tuline omugenyi waffe abasinga gwe mumanyi obulungi muyinza okuba mumwerabira mu kakato naye ng'abeera waali yamusaba abuze kabalabe ba Tronaz Media awono luyogome abatuunyiriza muli mutya banyabone basebo musaze enkulu sizambi na opeto yajazo nto origino sirisitya mwe bali kutuunyiriza Tronaz Media Tronaz Media eyo bwatyo mwe bali kutuunyiriza ku nsi eno ne muziraba esana agulo nawe bali kutunyita ekubakyaza kusifaza webale emirembe muli mutya tuni awo ogamba otya bagamba tuli awo tuni awo bannange tuli awo yeyo sirisitya ndowooza kiri bulungi muzebakeko mpola mpola bitambula etya jebaleko si jebakeko kale omulabo Tronaz Media awo nno tugenda kuba tutambula bwe tutyo tulabe omwami n'omukyala beeyisa batya nga bamaze okwawukana buli emu ebakuyiye ate bwe muba muli wamu ku nyumba oba muli wamu ku laavu buli emu ziba zikeyalinga each other okitegede kati ate bwe mumala kunyawukana bweti buli emu ziba kuyiye nedda ssebo omusajja oba wamuzaalamu abaana olina okubalabirira ani omusajja andi abaana ani yaba yagitwala maama waabwe lwaki egitwala nga tesobola kufuna bunyambi ate alina maanyi bagwendalu lwasi abaana bwe batosobole kufuna emmere yaabwe lwasi ozitwala kitegeeza nti bw'aba ayawukana abaana abakulekere erina amaanyi yebeera nesigwo erina amaanyi yegwe kigwo yebeera nesigwo yewininga sigwo kati oba toyina sente ya kumere ku baana don't take them abaana balekere tata waabwe girekere tata yaabwe tewajja nayo lwasi weesiba muguwembulago ng'ate tebalina maanyi yes opeto yes kyotegeeza bano abakazi beesiba emiwuguwa mu bulago
nga batwala abaana abaana kyakufuna okujjako nga abaana yo ya DNA naye bwe bate bayagala DNA nga abaana wagizaala ku musajja eno bwe ziba zigenda nga you don't have money to feed them leave them go alone ku lugendo yo twala kabaligayo ndowooza omulabe wa Tronaz Media abakyala mukitegedde omanyi mufuuka ekizibu mubeera mubuuza ebibuuzo wano mu comment section ne mugamba nze omusajja twayawukana abaana bange tabaweerera school fees abaana tabatuwa kyakulya tosobola kugaba sintu nga tebazirina bw'oba tolina sintu tosobola kumugaba osobola kumugaba ate onoogaba ki nga tokirina kakati siri bweti bw'olaba nga toyina sente esakubiri bwe wali nga bazijja ku live naye omusajja bazigambayo nti bayagala baana omukazi atwala butwazi abakazi tebalina budde bukugamba you have to enter contract kuzigamba nti sebo oyagala baana tebayagala njagala baana oyagala baana meka oyagala baana mulenzi baana mpala nga batandika kuzaala yes contract nezimanya nti abaana mpala yegwe musajja wazisaba balenzi yange osiraba gwe atuyina kubeera ku relativity ku bantu beera each other kulavu under control tuyina kubeera anda nga tuyina endagaano zetukoze naye ozaako kakazi n'ozisanga ku baasi ne bakwana kulavu ne bagenda kulavu after 2 weeks nga kafunye embuto nazigambako ntiyagala embuto nazigambako noonya nkazi yakuzaana usanga nzagala nkazi nga nkazi batwala ku biiki just kunia sente ate gwe ne bafuna embuto did I told you tukuzaala tell me tobeera mukazi zovolaba nga mukola kavuni omusaza tebalabirira baana teyalina pulani yakuzaala zaali kulya bulamu kati gwe ne bazaala mwana bamuyingira mu bukwano sooka obuuze muno oyo oyagala si nti njagala abaana 3 aza kugamba nzagala mukazi ewaffe bayagala mukazi mpanvu bweti nga bali bulawuni gwoli kampi oli muddugavu kati gwoli mukazi yange so si bantu yaffe kulaba gwe mukene balirewa balire eno ku nkava ate mukene bazadde mwana ate mwana kusika uyo koja bakulabye senga bakulabye ate nga the target was iwamaye mbenenge wange bamulire eno kati ozadde omwana tulina okutwala mu kika problem after problem ebiwabe mu nsi y'omukwano ndowooza okitegedde kitegeeza bw'oba ofuna munno oyagala mukazi atya agambe njagala mukazi ateyerusa mukazi nga bagenda ku lumbe abewaffe bagirabe bamanyi okwambala gomesi abo kusanga nga nina mukazi yange mukyotala nazija Mombasa ngaeyo tebamanyi kufukamina eyo yange tetugamba katufune yalumbe ezive waffe mukono zimanyi okwambala gomesi ne bafukamina ne babuuza eri yange tebafukamina temanyi byalumbe sooka oyingire mu mukwano nga zimanyi what is the target omwami yagala si ate musala yagala si ensobi weeri kati obeera mukazi nga bafundo ne musaza nga ono balina baye ate ne zimala ne bayingira ku laavu ate ne bazaala nga ate mukazi balina baye wasiyingira laavu ng'oyagala ku laavu weka why do you kuzaala ate nga this one is in marriage amagezi mwina ntono bwete wanji laavu wamuwa amagezi ntono babagamba temuwulira babagambye amagezi mulina matono era no bwena bagamba mulina mutono mulaavu mulina amagezi matono mulaavu yingira mu mukwano ng'omaze okutegeera munna ayagala ki gamba omukazi what do you want
nti nze njagala musajja mumpi muwanvu oba mumpi muddugavu oba muwanvu nga mukataketake osimanyi nti osobole kukwana enkazi oba ensaza n'ozibuuza oli mufundo nti nedda ne bagamba no gwe zikola wa tize bakola wano Sengena ku tawuni kati laavu ogirya laavu mbonyagala ku nsi eno bwe zizeewo basula ku nyumbawo basula nezigamba tebasula naye nga bapuulu nezigamba tebasula kati omuntu zikola etya tusobole kulaba somewhere netubeereyo netusula eyo kati ewaka babeerayo ani nga zibeerayo muntu emu toyagala musaazayo kagendeyo ate nga toli mufumbo what is that kati gwe kenyini olina okwebuuza mangu nosanawo nogamba is this true oba ziri embwa akulimba sitegeeza kalaavu ye kabeera nfu obeera ng'otomedde zibeere tomedde noonya endala esakubiri bw'obanga oyingira ku laavu sooka zeebuuze oyagala musaaza efaanana etya tinzagala musaaza yange nyimpi bw'osanga musaaza empanvu don't togeza yes agenda kukuba engolo mu mutwe tize nzagala mukazi nga zimpi bweti bw'oba si eyo girekere banaye banyiniyo badye naye oza kufuna omusaazayo nga kabi bweti tebali ne sente buli simu because sitagetiwo olunaku katuuke ogizaalemu mwana naye nga it wasn't your target wali onyagala mukazi mweru akaddugavu kafunye bakazadde balongo ate mbw abalongo tebakulira bweru wa mbw balina okubeera waka ate lubuto baba bagifunira bweru ate waliyo bantu basula ku nsiko mbw bagamba abalongo nti bw'obanga mwagendeeyo kangambe mu kaloogi n'afuna lubuto n'azaala abalongo oli abeera yekka naawe obeera wekka nti oluzaala abalongo alina okujja wano mu maka mu wataata we nedda ssebo era bwe kava mu kuzaalibwa ku loogi nga bakafunira luumu emu wali tekajja eno waka waapi tewaliyo mukazi yawo bagamba mbundu tafulu tabeerawo balina okumuleeta eno sooka oneke abalongo zizaala ku Buganda weka nti balongo zizaala ku Buganda weka nti si mu Buganda wokka ne wonna kati akyoli bwe kazaala nayo kayingira ku nyumba y'abandi muzungu bwe kazaala oba mu China ne kazaala balongo bakola etya kati awo gwe olina okumbulira eyo lugezigezi yammwe ku bwereera wano yes lugezigezi ate abaana yaffe kazadde baana bbiri tekeyonkera ku bweru bwe kaba kazaalira ku muzigo yagala bakazaalirewa era kayonkera ku muzigo ku nsi eno abantu nga mwawukanye mukomye akajanja bya Jjajjo Peto bw'obanga wali ng'okimanyi nga mutandika omukwano mukkiriziganye nti munnange nze njagala mukazi azaala abaana bameka tibaana bwe bati buuza musaza oyagala baana meka musaza zikugambe nzagala baana 10 na meka 12 abawala bameka abasajja abalenzi kati sitegeeza bweti gwe mukazi bwe zizaala baana ne zizaalako abaana meka bana simanyi nti gaapu weeri musaza kalina kugenda embali kanoonye baana another 8 yes kubanga yagamba 12 ate ozadde baana 5 what is it ate musaza kayagala baana ye 12 ate gwe mukazi tekasobola kuzaala 12 bekagendako bweru nga musaza olaba kenzi atandise okwenda naye anoonyera enamba kubanga he have his target ensobi eri kubeera nga tebeegamba nga temutegenyagana ku nsi eno that is the worst mutegeregane nti munaye abaana bana in briefly love oba amaka zibeera yakufeesa yes what do you want nzagala kunaba maziyo kya nze tebanaaba enyoboga
ntinze nabo nomanya muno nti tekali amunyo mbisi kakati Opeto yes olubwo omugamba abaana bomugamba abaana bana nazaala 7 and that is the problem. Why do you kuzala musanvu nga mwagamba baana nya entakotako zisobola okubeera nga for 3 yes kubanga wobeerawo plan waka buli sintu yona bubeerako plan. What is your plan? Kubanga ojja kusanga nti abaana ababiri bano batandika okuleeta olutalo mu yes mundu wazika kanagama no nze ne bwezizaala this is my kids nze nsobole kuzinabirire ku syeno abakazi bwe muba mu bintu bino byonna kati tukitegedde nti bw'obanga mugenda kutandika omukwano mutegeregane mumanye ne bwe mulikeera ku makyanga biganye mwawukana kiki ekiddako oleme kukeera ku makya kugamba oyawukanye otutta abaana yes ate muli mu kukola ki muli mufunye obutakkaanya bwe zibanga bagenda kukola ng'ogenda kukola ku nsi eno relationship kabeera yaani Opeto naye ddala oluvannyuma lw'okwawukana nga bw'olabe abantu kubanga omuvuyo gubeera mungi wakati awo abaana bange omusajja abaana b'omusajja nti baani kuva ddi omusajja abaana bagabibwa musajja naye ddala obuvunaanyizibwa ku baana abo bwani andi kati siri bweti esintu siri bbiri waliyo omukazi zisobole kunooba waka bintu ye ne bamutwala bebanja abo ate waliyo bakazi nga bwe zinoba bintu wamu kamuleka ku nyumba ne zitwala baana byonna n'abireka sitegeeza ne bwe ziba zifunye musajja ku mbali era zikomawo wano that's why kaleka bintu kali nga zifuma makameka maka 2 zifumba eri leja ne ziyingira ku nyumba ne zikomawo gwe mukazi asobola kufumba maka 2 iyi ne maka 5 weziri kubanga tewali sintu yonna balaga nti eno omukazi balina musaaza ye era ozisanga ku baasi ku new park n'ozikwana ne zikiriza nga nejo bazikwanye ne zikiriza ate nga kafumbo waka naye luli ne bazikwana ne zikiriza nga zibeera awo bwetire paaka mpya paaka nkadde bwati yes ne banyingira nga everything katambula malembe ekitegeeza abakazi bano abateera kuleka ebintu n'ava mu nnyumba omusajja awuza omukazi yagenze naye tiyakutte ku kintu kyonna makaage amaka baba bagikuuma reservation nga bali bakuuma kumbali bweti era n'okutwala baana zikomawo kinola fiizi alotataya baana muzebaleko omanyi gundi zirwadde musujja ku nsi eno seniga kakuluma omwana school fees bamugobye zisobole kuzijja omwana natera otandika okusoma bwe zikomawo nga kaboozi banyoka ku nsi eno oluusi kafuna olubuto ndala ne kagenda ne kagata ku mwana eri ne babeera nga batambula ku nsi eno kyokkanga ate yeetooloola alinayo abalala adi problem abakazi n'abasaza balina problem ezitamatina tukumatira kwagaana yes nga zirowooza nti wano bwe zizadde abaana this is not good weather birina kufuna amaka endala ebali bulungi kyova ziwulira bwe ziba zino nezigamba nzekala musaza kazimba kalina emotoka kalina wejeweki bwe zizizeewuwo nga yewali bufumbo ne kazaala bwana notasobole kugula emotoka that's the wrong position nga zigamba this is not the true man wano negamako nkuba naye kwegama enkuba ne kazaala abaana ne kugwayo munda buba tebena kugwayo baana ne gigwayo kunda nga zegama enkuba bwe batera ogamba that's wrong abantu butamatina sooka omanye katonda ze zimpadde musaza yeeyo abaana tugizadde yeeyo let me concentrate tubeere wano obufumbo yaffe kagende ku liiso awo zibeere nga tubeere ensana egulo paka tukadiwe kufa sabasaala mulungi kagule emotoka sabasaala mulungi kazimbe ennyumba ebintu byotakoleredde oyagala kubeera etya
naye babeera mu kusaba bisajja birala gamba singa nfunayo ekisajja nga kyopete ekyo ali mu bufumbo singa nfunayo ekisajja nga kyopete ekyo embeera nga oba oli awo kindabikira bulungi kiyinza kubanga kinamu ku ssente kyokka ali mu bufumbo kakati gw'osuubira awo abasajja obawa mu magezi kubanga abakazi kirabika be balina olugezigezi anti siri bweti waliwo Katonda kyezikoze ku nsi eno bw'osanga abasaza nga ziri basajja egi abakazi zibawonya oba taano kitegeeza basaza mutono ku mukazi mungi ekitegeeza owagira abasajja abawasa abakazi bangi salongazi busoboziyo weeri esibi kuyagala baana yabano nozinyagalayo katono n'odukana noziyagalayo katono n'odukana that's very bad naye kubeera ng'oyagala baana yabano ng'osobola okuzipangisa ennyumba n'ozizaala baana ne bafuna school fees yuzaala baana ze basobola nze taata yange kafudde kalina baana 28 enamu naye nga nezaafa nnyingi about 20 taata yange kazadde baana over 50 kati goina naye nga kasobola abasajja tebazaala baana tebazibala abasajja tebazibala baana sebo omanyi lwaki tebazibala baana kubanga babeerayo baana emu nga zeetaaga DNA eziyingire ku nyumba ate nga neziri ku nyumba wazeetaaga DNA zikakasibwe ezitaliiyo zifulume that's why abasajja tezibala ki tezibalirwa baana tezibala baana abakazi bano basajja banno bawadde magezi ki kubanga omanyi mwe bajjajja mulina amagezi andi siri bweti abasajja bano omukazi anobye bwakulekera ebintu mu nnyumba kitegeeza bakutadde koloko teri kuwasa mulala siri bweti omukazi bwe zinoba oba omusajja bwe zinoba zipoyepoye zikomewo ziwoyewoye zikomewo kubanga you have your secrets waliwo ebigambo ze mwafuna nga zakafuna each other ne mukola ndagaano wamwe muzimanyi bano meka babiri esakubiri obusungu ebaawo busungu kabaawo nibabeera nga basobola okubeera nga osoniwa esakusatu mukazi bwe zikola endalu ne zinoba ne zitwala baana bwe zikomawo okufuna school fees zifunise rubuto bazaale baana ndala kasita bwe zikomawo omukazi nga zanoba ne zikomawo zino ne school fees oba sente ya mwana kulwala bafunyise embuto endala waliwo omwana yagamba mbu yasobola kunoba mu bufumbo n'akomawo abeere side chiikiyo ng'akitegedde wawasa n'agamba kabeere side chiiki andi bintu biri esikopo na soosi bamanyi soosi batuula ku sikopo ekikopo kye kituula ku soosi kakati esikopo ye boosi era ye mukazi y'ennyumba soosi ebale side kick onfulire kuse kati gwe bwenoba ne bagenda nga soosi batandika bafuuka esikopo nga ne babadde side kick bafuuka sikopo kati bw'oba ozira kulira school fees wa bwana yegwe bafuuka soosi nga oziba buzibi kukomawo okufuna ng'oli musaala w'embali ezaali esikopo zifuuka soosi ezaali soosi ne bafuuka enkopo kubanga abantu tezikyawo akiddemu akategeera kazze kubanga ndowooza abantu oluzi mwefuula nga temubitegeera bw'obeera mukyala w'embali ng'ono mukyala w'abawaka omukyala w'abawaka zibeera esikopo nga musaala y'embali bali soosi bwe zigwa eddalu ne bagenda ne bava ku bufumbo abagudde eddalu kwesuulamu eddalu andi ndagaano kava ku ndagaano yamwe ze mwalagana ku nsi eno ne kagwa endalu ne kakola ki nekagenda nga side kick bafuuka enkopo ati gwe bakomawo kunona school fees omwana mulwadde musujja biki olwo gwe esimu ozikuba ku bubba ovuze side kick nga n'omusajja waba akwata essimu adde eno mama nakizigamba ki mukyala weeri call me tomorrow nga ndi ku office ng'ofuuse side chick yes so be aware kulaavu gwe zaanonasi situufu ndagaano wammwe omukuuma nga bwe yali nga bwe mwagalagaana yes naye babikola
andi zidemu magezi because zisoma okuva ku mwaka 3 paka ku 21 years nga bafunye degree yasoka sibe siri nabole nabatasomye bayingira bufumbo 18 paka bulamu yoyo nawo zolifa ng'oli ku bufumbo era saali badde baziteka ku syllabus ezokusomero ne bazisoma ku ssomero bufumbo tukasitoyingira bufumbo yes kubanga that is the area wezimala banga dene paka lwezirifa toze ekyo bakitwale mu parliament bakiteeseeko bannange parliament zaawo zazikyalina parliament zakoma kwamini now we are under business era I think 2031 I'm also coming nyingine ku business ya parliament just eating money naye size sikulu kati esikulu siri bweti soko omanye what kind of bufumbo do I want bw'obanga onyagala musaza nga ngaga don't go to New Park n'abasajja babatulugunya kubanga abasaza ngaga teziyita ku abakazi bagamba mbu abasajja tebalabirira baana kati ekyo kiikyo omusajja yennyini yeesudde eddalu n'agenda naye omukazi abeereyo n'akuba amasimu butata gundi kino twasuze enjala abaana twagala siri bweti okulabirira abaana is not only for basaza abakazi bwe bagamba mbu byabasajja Katonda under our family zituwa chances ani bafuna sente asobola kubanga mukazi zifuna zifuna sente nezirabirira abalala kubanga money is for spending abakazi nga sente yabwe bera ya kikyala ya kikazi kiri esokubiri bw'oba ofuna omwaganwa funa mutwe bwongo etegeera atategeerera gewa itegeera zirumba ensiro ginaabwe bamaze leero batusse ezitategeera zigendewa oteekwa kumanya abasiru ewase basiru ye naabwe abaavu zipase baavu ginaabwe kati wabeere mu bwavu bwe butyo mpaka sente banaazifuna batya Katonda ezijjukira ate magineti kakwata empapula magineti tekakwata empapula kakwata musumaali kakwata magineti era mukazi zipooma nga balinawo omutwalo w'emeka 3 gwe n'ogifuna n'ogattako mutwalo ne babeera n'emitwalo meka naye mukazi enjereere talinaako wadde 10 olaba batabani ba Farao kati ogenda bameze biwatiro bagenda kugamba omukazi nga mwavu tonyumya okuzaako siberes nga mukazi enzavu balina discipline kubanga discipline is also capital afukamira naye n'abuuza bbaawe nakyo kala bweti Katonda yagiwa height yes abe Yerusa Yerusa iyo corruption so koleki okwenyerusa okweyerusa ebeera corruption Katonda zikuwa kala endala ne baleeta enzigo n'okola kala endala corruption wegasse ku bantu abavumirira okweyerusa is not bad but corruption obeera corrupt yes beera kukalayo awo nno omusajja kubanga fe basaza tuyagala bintu ku mukazi nga tekyuka height tebakyuka yoyo kawanvu wano osingako banooyimpe wala biba bitabuse era fe tunoonya tugamba mukazi yaffe seeso ekazigo tebasuuka gwe kali okujjako nga bafunye erinnya endala n'avaawo ne bafuuka endibu beauty tebasuuka obeera ne beauty yo paka kabuli kasita osanga nga oweeyerusiza oba ofuuse muntu mulala oyo muzibi mubbi yes kubanga ziba zikoze sajale wajja ng'ofukamira n'oleeta ki n'omuntu bawo n'omuweereza emmere n'omwaniza n'omugaa kulikayo so
Above, I'm giving you a sigambo wange. First, be an discipline. Second, be in your nature. Kubanga wali abantu abanonya ebintu yeyo. Nganze. Yes. Nganze nze njakara kale eyo. Ngaje nakusanga yabwe bwekera ku makya nengenda naku which biri ndi mu field. Nenkomo nensanga ngekyuse. Mbanda basiye gwe. Mbuza era mbuza chichi. Eyo bavu yejo kumwayimirira. Otherwise, according to money, mwavu banyagalwa nyina. Mukole sente wamwe mubatereka abeewo. So sikukusanga nga iwa zero. Omukazi ho wagisinga nanga balina kantu nojanga oziongera kuzimanya your weight. Nezimanya musaza kampayo mitwalo 10 nyongera ku capital. Tata ya bana bange era bazisanga bitabo bamugula. Buziba ga mama video ya kumande basubule kugula enkoko ne babera ku video. Na iwe bakazi ya mojemuwa sensiru ziringa kabiri. Na ikati batu yamba amasomero gatu yambe tiwachali kutwala mmere. Na chicho na chitu wachiwonye. Amasomero ya ziba nsiru. Naija kuba topic na another day. Abana basima mwezi meka? Yes, satu. Video zibera meka? Emu. What is it? Wasimu bafula topic. Video muleka mama yakafumbire mwana erunako emu. Another 89 days obyozifumbire. Eno emulembe yeka. Erina educated people. Nga they are basiru people. Tokubye nnyo. Omulembe ya basoma is very stupidity. Nyo. Apakana ntwale ku koti. Ebiwobe mu nsi y'omukwano ndowooza olaba ensinga bwetambula abaana abawala nga mwamaze okwawukana n'abasajja bammwe embeera ebeera yambiranyi mulimu abamu mufuukira ddala ekizibu n'osanga nga omusajja omututte mu kkomera ng'akyokka omulinamu abaana ekiddako kiki abaana bano ogenda mugamba si babe. Esakubiri bwe sibanga musaza n'enkazi buli emu yafuna ginne kati bafunyeyo mistake ne mufuna ebutekwate gini kusemba butategeregana bwe zino go back home you sit tusimanye nti bukusooka it was a mistake wafuna musaza n'etomena watomena kati daye waka you concentrate ofune okusimbula endala gyogenda ku bufumba endala naye nga eyo tegagenda kubeera mistake kubanga otegede wati rongo zali ku bufumba eno wati rongo kagenda bweti bamanyi n'okuwoza banayo banasinkana kikisirani kati bwomala kuno babweti concentrate waka yammwe oddeyo kufumbirwa mulundi endala nga tebatomena abeerako damage already bano abaana abaana isino damage n'abateekawa zibateekayo waabwe kubanga abaana baziziika waabwe ya nkazi ya musajja zibe taataye efuka bizinesi gokimanyi nti abakazi naye busiru eyo busiru abaana bagiziika waabwe wa musajja sibe siri gwe bwe ziba zino bya abaana gireke you start new life sobola kufuna musajja ne bazimba kalina n'otandika bulamu empya kati muzesibye baana omusaza buli ekulabako ekuyitayo bawazaala iwakopulesi wataniwati abaana gireke wakitaawe otandike bulamu empya obigule kabina yo bweti kukubo yesterday tomorrow yes abasaza zikulaba endala abakazi engeri gye bagifuulanga bizinesi tasobola kukwata batono nnyo bw'okola okunoonyereza ojja kusanga 90% bw'aba agenda taleka baana be ewa musajja awoza abaana bange bajja kubonaabona abaana bange tabasobola abaana ye si butagisobola kyembadde mwagala
Tubalize mbaze kibuyaga asudde Tronaz Dry Cleaning ebujuko kyekyokudamu kyo bya dry cleaning services twoza engoye za buli kika emijoze uniform gomesi amasuuti n'engoye z'emikolo zonna tusangibwa bujuko Katete stage awo ku Kalongoti ku kkubo eridda ekyebando leta engoye zo mu Tronaz Dry Cleaning tukwoleze ku bbeeyi rayisi okumanya ebisingawo kuba ku noti 7 ana 4 Tronaz Dry Cleaning ebujuko Tronaz Mart Store bakafulu mu kutunda emifaliso bakuletedde emifaliso egy'omulembe egiriko galagala mufaliso gwa ssomero omugango ogukuluma jangu mu Tronaz Mart Store tutunda emifaliso okuva ku inchi 2 n'ekitundu okutuukira ddala ku inchi 8 ku 12 tutunda piro blanketi amasuuka n'ebipiira ebyambaza ku mifaliso biyite bimakintosh beeyi entono tusangibwa Nansana Hoima Road opposite Ivory ku Mayembe okumanya ebisingawo tukubire ku noti 772 275 Tronaz Mart Store bakafulu mu mifaliso. Omukazi kuyagala kutwala baana abatajeeka kasandi wano ewaka yaayo neyanze gako nkategedde agamba waayo nyinza okubaleka wano babatwala ku DNA katamba nezigamba oba mukazi asobola kubeera nga bakuba golo 3 ng'omwana yabasajja 3 bonna abasaba waka basaba sente ate ekamwosya basaba sente ne Rugazi basaba sente alo omwana omanyi mwana eri wano waka towezuwa sente nga neyewaka naye zigamba abaana bagigobye naye kamwota baziga omwana kiteeteeyi afudde bayulise kusya golo zonna zireeta kati awaka bwe zinoba omwana balina kugenda naye kuba because is a market mudala kugamba project awo problem kalabika mulundi eji gumu nga mwana efudde agenda waani kuziika yawa nalabako olumungo olutalo lutabuse munnange omukazi afiirwa omwana ali wa mama we jajja w'omwana nga buli ajja abuuza okuziika kwawa nga n'ekigambo kifuluma babuuza omwana nyabo bantu tubagambe tugenda kuziikawa musooke mundekerawo mwana wange babege ekintu nekitwala kumpi half a day. That's why abakazi zitwala abaana nga zino bene bagenda nayo project business tezitegeera watuufu yewa until the day comes. Nayo ng'oyo yategedde nti abaana kituufu abeekakasa bawa leave them kitaawe zitwale you start new life otandike nsi empya kibuuzo because bw'obeera nga zanoba nga you alone if you get chapati wanu katunda you eat and sleep denga bayise naye wano okaaya n'abaana bange zinanyasi banange baana iva mulwadde senigabi niyo baana siyo abaana gwe bakuziika wamwe abaana bagiziika wano nekitaabwe yaayo leave them kasasino zigenda nesitawe busiru ya sitawe basula enjala be bamanyi naawe tandika bulamu yempya ojja kubeera ali awo ng'alaba musajja mulala zikusanga kasusu yes buli simu yes baana owuliza mpulize ate kati omanye anti byonna byo bw'ava eno ng'anoonya ekizigo ng'agwa mu mikebe no problem yeegira salongazi anoonya new life siziinaako problem kubanga zibeera zedecorating every time nga zinoonya ensi empya ziza kunvuma wano gwolooza zivuma weweka abakazi bavuma nze naye zigambe simu nze noonyayo eziina amagezi eziina sente nga bayagala kuzaala baana meka 2 yeka ate nga nenzi opeto oyagala mukazi ng'azaala kuzaalya abaana 2 nga balenzi nenzagala enkazi nga mpanvu muuko nga brown nakyo kale oba corrupt nakyo nga brown height ng'eri awo medium yes nga zisobola kuzaala abaana meka 2 balenzi ng'ate educated toyagala bino siyagala esimanyi fizi yabula
No, I don't want. Oyagala educated. Yes. Nzagala bana yanzale bana ya skade bwet. Gabana nenzi ziza kulya buli sente. School ate sizigera kusomera ku boarding. Home. Ngap every day nziraba. Ziriye. Yes. Abana nzina nyingi nnyo eziri. Abana eyesivubukana si. Nzagala ye bana biri ya skade. Bana babiri ba. Tezisomera ko kukisula. Kakati kino kirango. Omukazi ng'okimanyi oli wa Brown na chokkala wasoma. Oli muwanvu. Qualifications ziba za parliament. Kubanga ogenda mu parliament. Kuva ku senior 6 Graham. Okuva ku senior 6 kwambuka waggulu ng'ekituufu wasoma. 8 nga yeeyo oli muwanvu. Abana meka? Abana babiri nga balenzi. Kuzia wano kuzala abana 6. Era bw'obanga obadde owooza mu lubuto okyalinamu abaana 6 oba 7 oba 10. At least you can okuzala omwana omu nga is a mistake. N'ogatayo ne babeera abaana meka? Oyo anabeera wani? No problem. Yazija by mistake, siri okay. Kati wajjanga muwala. Siri okay. Ate nga ne bezizaala emu muwala emu nenzi. So long as there is one mulenzi. Wazara bawala bokka. God weziba zirese. I'm not God. I'm not God. Oja olaba plan yon yeyo. Olaba bwogenda kuddamu kunoonya mulala. Ofune abalenzi era. Not that will be the end. Gamunoonya baana bakikadde. Yes. Zagala tebasoma ku kisulo. Oyina koma buli lunaku ng'obalabako. It's like you know in Emirates. Bawarabu. They don't kisulo. From nursery to university. Mwana ino genda okusomera. Omwana zina okuba ne discipline ya waka. Ku weekend dadi zigenda naye ku bifaananyi. Film allo gazidi zibera we zirya pause. So sibera bwet. Abana yange sijagala ko homework. Ezali badeza homework is me. Ezibera kunze ku discipline like this. Ziga motoka zikola bweti. Go to olabe nkoko baberetia but no homework. Yes. Onokola yesomero eriryo. I can. Mpozo eri abana bajja kubakole. Kyova oyagala n'omukazi nga asomye nga inana ku ssente. Mukole essomero lirisomesa abana abaana. Mukazi kubeera ku ssente saagala ssente we. Nzagala kubeera nga is not madu with the money. Nga ne wezirekawo 2 million you find 2 million. Akukubira n'agamba daddy essente zo zirese wano. Naye bano nzo zirese mu nsawo. Azitoolako. No. Naye waliyo omukazi asobola kukubira n'agamba nti olese ssente mu nsawo. Very many. Even at home now. Musomese baana yammwe, musomese family yammwe zibeere satisfied. Nze zisobola okujja ne ziteeka mutwalo yange ku meeza awo. Zisobola okumalawo 6 months nga tewali zikutteko. Because si war. Naye wano babuuza waayo ndabideko sente zange mu nsawo sinazirabako zibaddewa abazibi don't bring. Omulabe Tronazi Media ndowooza owulire tuline tezinaba kusiibula. Tubuleko katono. Omukazi nga njeru medium size beautiful wasoma from senior 6 okudda waggulu nga nene mu katini eyo nga si strong singa strong singa strong strong tono nnyo anti strong batono mbolo kubebeera straight kagaramu abaana meka babiri naye nga iwa clever oyagala nga amabina amabina it doesn't nakani tekyagatage ate mabina wefuna lubuto nga mabina agenda adda mu maaso ndowooza wulidde gwe wenna bw'oba oli eyo nammwe muwoza zigende nnyo ku comments nti njagala kyopete ekyo kirabika ate bagamba abakazi baagala ebintu bibiri mukazi omusajja ng'ayinamu ku ssente
omusajja manyi nga wali bana balya muwogo si bano balya matooke okitegedde ngaawo nesi bakazi yonna bakazi bya bakazi njavu nga tulaba abakazi abalina ssente nga bali okubawoza nze temuntu tojjewange ozimanyiwa ozimanyiwa eyo problemu zaabwe ndi abasajja used to be very busy in marriage omuntu yenna nga zibeera busy is a problem naye kakati ono oyagala omusajja alina ssente ng'ate tali bize yes gyali yeah we are here because we are organized fe zibeera organized you know okubeera ku faamu tubeerayo Friday Saturday faamu zirina manager nde whatever okubeera ku ndimiro zibeera nakate muduuka ku kikubo waliyo batunda bazibeera beki you pass just pass ku balantabo oba olina baasi oza kumanya manager ya baasi ziso and so baasi makes money bweti ne bweti taxi nezikola bweti ate fuso zikola sente bweti zigenda Masaka tulu tusiwata ne whatever you better organized by books not organized by kuzunga no kugamba oyo abeera busy kwefuula busy oyo omuntu nga akali busy mukazi tabeerawo no love not mukazi only ne mukazi sobola kubeera busy no love no love tebalina time omulabi wa Tronaz Media ndowooza tuyinza butasukka wano kubanga opeto tezigeza ne zinvuma bw'ozivuma aza kukomawo ku kamera nkuvume ku nange ku nsi eno olina ebivumo bivumo nga ki abaana balina ebivumo bipya ssebo era empya nja kuziyozaamu ozifuula zikadde abaana balina ebivumo ayinza okuleeta ekivumo n'ogamba maama nze atakunekena nawe tomulekera ennyanja ekutomera ennyanja ekutomira yes nfudde nze kale ndowooza mulaba wa Tronaz Media okitegedde tubadde ne jjajja jjajja Zonto Opeto akubuulidde sokoneke banyabo ne basebo nsaba bunyampi nze kati ndi musajja ziyimbi tuyimba nyimba waffe ya mukolo mukolo kuyayula mukolo mbaga mbanjuli nchiba yes mukolo kwanjula mukolo mbaga yes wapate ya birthday bishiyona ayikuyimba olabo badde tokyogedde ndi munyimbi zirima ndi kasajja zirunda local chicken nunda nkoko ya baganda so eyo mulimu tojirina kandi yemu yona ya baganda loko empozi kasite tukawo ne befuuse ya baganda olaba ne muzigo tebera yako nyankole ne muzigo ya baganda so munaye obanga wetaze omuyimbi ku mukolo gwo nsala munyambe kalimu yes oyina wed introduction yes oyagala muyimbi oyagala bantu basanyusa nyimba weri ya bagole omugole atuse omugole ayingidde yona ayingidde omugole atuse omugole ayingidde abataka muliwa munkubira obugalo munkubira akalulu twaniriza omugole badde mundi bubi nga mubuuza atuuka ddi unatuse mukaka n'emitima ndowooza okitegedde yes kati ezo za introduction zombi n'okwanjula n'ennyimba zange 5 era nsobola okukola ku mukolo gwe gumu okwanjula n'ennyimba yo 2 wasa n'ogenda ku mbaga n'enkyusa engoye n'engenda ku mbaga n'enkuyimbirayo 2 ezitali ziri ndowooza mukitegedde mutuwagire ne jjajja Zonto Opeto ku mikutu kwendize jjajja Zonto Opeto osobola okunsiŋŋaana ku YouTube jjajja Zonto Opeto TikTok nako kwendi saba buwagizi bwe mubanyabo ne basebo nja kukomawo wano
kyakabi. Beera bulungi, mweraba.